ensi emwagala fact kati gwosobola okunoonya obunafu bwe ewalala naye naye ku kyamaanyi n'okuba n'obuwagizi n'okwagalwa akusala kale Adamu Kungu oluvannyuma lw'okukyaza His Excellence Bobi Wine ku TV eya NBS ku program Barometer ebeera buli lwakubiri, jjukira nti nakutegeeza nti programu eno teyitangako yadde eddakiika egi, ne twagenda okumaliriza program nga mu ssaawa 5 eyiseeko eddakiika 10 n'ezi, almost yali egenda mu ddakiika 20 ezaali ziyise ku program. Robert Kyagulanyi gwe tuwogerako mu kutuuka ku NBS yayanirizibwa director amanyikiddwa nga Kini Karisa. Abalala bonna we bayita, abalala bonna gye batuula, Kyagulanyi yayisibwa nga first class nga mukungu. Kakati omusajja ono Kungu akugamba nti Robert Kyagulanyi Sentamu aina amaanyi. Bibi nonne ebyamuviiriddeko obuzibu munywanyi n'okubeera nga kaakano video eno Radio 4 yagenze maaso n'okubeera nga egigyeyone ku mukutu gwayo gwa TikTok, era bye bimu ku ebyo bireetedde Adamu Kungu obuzibu bwe twogerera akadde kaneeno kennyini. Video ezo nga bw'oza bazigenda maaso n'okutambula, olaba abaana abakola mu production, ababeera behind the scenes, ababeera behind the camera mu production n'ewalala, bonna nga bavaayo Kini Karisa nga bagamba buli ayagala okwekubya ekifaananyi ne Bobi Wine mujje bonna abaana ne baggwayo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuwaniriza, bamukubira mu ngalo, okumuwahaaga nga buli omu afukamira bufukamizi okubeera nga amuvunnamira. Bwe twogera ku Robert Kyagulanyi essaawa oyo olwaleero ye muntu akutte omumuli eri abavubuka bonna, tuyinza okumuyita magnet esika abavubuka, ali attractive nnyo, tuyinza okumuyita nga ekimuli eky'endaggu nantalabika nga kimuli kya ndaggu. Kakati kye kimuli ekiriwo enjuki zonna zidduka okwo olw'ensonga yaliko amasannyalaze essaawa zino. Okusinziira ku Kungu, amasannyalaze gamuyiseemu n'okukeera ku makya okukola programu y'okumakya kusanyuka kati amaanyi gamubule, era batandise muyeeya buyeeya agenda okutuuka ku Radio 4 eya Balamu. Nkugambye ng'ebintu bigenze mu maaso n'okwonooneka. Wuliriza. Gentleman is loved. This gentleman is liked. This gentleman is favored. Ndaba ku social media alagati Kungu amasannyalaze